Yesu ketugenda maaso aba Blue Sky Film Production nakutusizaako ne teba ne bana babe waffe bebeeka. Intani kwa filmu egenda maaso omuzimu gwa Kasiru twaga tugirabe Dana Majorini yakulembedde abazanyi etandika butandise egenda maaso mulambalamba Kimala David ku screen. Eno tugitandise mulambalamba era tusoma mwana muwala Sanyu Farida ono twasoma finda Sanyu nkutumiddeko nnyo Sanyu Farida. Lugabirwe ku screen. Kamoga Peter nga tugenda mulabako kakatandika ne bannaffe abaagala na Kasirivu Adam nga ne screen kwali Lubega Bashiri. Ekyali ntandika neemaze nondeeta bani mwana gwe tomanyi ate mpulira omuliro gweyongedde muze Kayuwa Rogers ku screen. Ekyali kuntandikwa na Kagera Jenny. Ekyali ntandikwa egenda maaso Kagwa Seguya bane munanywaki simanyi nkyakirowooza nako Bukenya Gerard ne Brandon ne ku screen kwali Bukenya Emmanuel cinematographer. Tutandika butandise egenda maaso ntumiddeko mwena abantu b'ekibiga abawangalirawo ekibiga mu trading center mwena ab'ekajjere tubaagala nnyo. Omanyewo babwoya mwena abantu beeyo twasoma nabo abaana twasoma nabaawo ekibiga awozanya. Ekyali tandikwa Bukenya Emmanuel ye director waayo kakati abaagala nano nga bazze. Omanyi omukwano gw'ennaku zino gwakusoberera ne baleeta. Ekyali ntandikwa mwana mwala muli awulira omukwano gumweyongedde kubanga bane mulenzi atata nusu naye atama. Weyo njagadde nkikakasiza kuba mwana yangulira munanansi nenda nga laavu yange efudde ettogge. Bannange nno laavu yeyinza okuffa ettogge singa oli agula kati ne bongerayo. Ebigambo by'omuwala oli bye bisunda omwami ono ne baleeta ne zirusinzi. Tusookere ku buno obukitandika obukikumamu. Nga we nagambye nkwagala siyinza kulayika ndi sikola ki onywesaako ng'era abaagalana ayagala amanyi bawaatadde ssente ze weewo. Annange mwana mwala anywanga mugole kuba muneyo mukwano mpya gubanga kidaala kyambaga. Kati gwe nkubuulira byonna ku kyalo kino gw'onfudde omuddugavu waako embeera yenfukidde ekirala. Tofenzewo endi ogenda kutereera mwana mwala amugumya kaka tuba tuli awo ogenda okweregeza n'omwami wuno ayingiddewo. Ekyali ntandikwa firimu naye nga mbe nasinza kwerabira kutumira ku musawo Bosa ku ddwaliro awo ku ssaza wennyininyini n'abasawo mwena abakolere wa mukulu Bosa ku ddwaliro mbatumiddeko nnyo ekiboga ku ssaza. Mwebala okakalabya okulabirira obulamu bw'abantu n'okubajjanjaba kintu kikulu nnyo. Era tusaba Katonda baweemu omukisa wamu n'okuwagira ebina Uganda ate awo mukoze kinene nnyo omukulu Bosa. Tugenda maaso kakali mutaka ono mu kutuuka yatuukira erudda. Ekigenda maaso kwe kulayikani bintu byakwewaamu. Yatuuse mutaka agenza otuuka essimu bamuleese luleekereeke ye munywanyi we abadde azze okulayikani bakola ki balabagana. Omanyi abagagga balina ebifo ebalabaganira abagagga. Tutandika butandise egenda maaso mirango oli wekka wuuyo eri waliwo abasinkanye kumba ono kwe kuba essimu. Ono naye anveeko omuntu batamanyi batulimbudde butuufu. Ndeka ndugaho akulugeho naye tandugaho ansobedde. Kati nze natuuse dobedda nkolinze agamba olina ekimyula n'ogawo ejjo kireeta kyakino kyenkubira netekikwata oba kiki. Ekimyula kino mbadde njagala nkikulage. Yamugamba alina munalyenvu naye munalyenvu gwakubira takwata. Munalyenvu ono atakwata yaliwa. Mukwano gwe n'agenda maaso yanywemu. Bamukwano bagagga banywamu abagagga. Ekifo kino abantu bangi bakyeyunira era bangi abajja mu kifo kino okuleka ne bazosinkana abantu ab'enjawulo. Abantu abajja mu kifo kino okuleka ne bajja okusanyuka okusinkana abantu bizinesi zikutukirawo kwaba bawo ebyokunywa ebyokulya byonna biba bulungi nnyo. Bane muli eno edda mwalansedde okola kutandikako pate ogamba otya mukulu Brandon yoyo. Brandon yakutetta. Atuuse
banyumyamu ng'ab'ekinywi oba ntandikire kuliwa oba kweno ayo si y'omu wabaawo ecupa eza bonna n'aba ecupa ey'omu kadi waliwo ziri ennene za bonna ab'omu kifo ne batuukire obafa ku bakasitoma ogiroddayo asanyuka ayinza okuba nga obulamu tebuteredde bulamu bwateredde ebyokunywa ne bongera okuleeta buli cupa ne girasi akomamu bakendese keeko kajja kukola leeta nkusumulule alina obukodyo Brandon yanywetta omulaba lyambuka lw'omwami ono mutayinza okubuuza okozesezza ki kale mwagoma muyina engalo bano b'ebintu byo babitwala okuba ni byanjawulo nnyo balina obukodyo ne mu kusumulula eccupa oyo akulaga nti abayinamu obukugu kati okumanya Brandon wali aweewa ekitiibwa kale omuntu gwowa ekitiibwa oba omugirako enkofiira naye omuntu akugirako enkofiira n'essaati ate ye aba akugwira eyiralu aba akugudde eddalu naye ono naye wedda gwenjagala obalaga nsobedde enamba siyegira takuvuga naye ate takwata so saagala kugira ekintu simanyi lwaki ono naye ansobedde takwata kemuddemu omanyi wawagambye olina ekimyula kyo kati mutaka ng'afuluma ebweru akuba kumba omuntu gwakuba ebintu by'abakyala bizibu oli bw'aba abadde ntwetwe n'asangawo boodedde enkooko gy'akwata omukyala yagenze mu kirangiro omunoonya nga yayisemu ng'ali bukuya ozanya n'okuzanya kati saba oli bw'akuba essimu omuwala ng'amugamba mbu simanyi ali waka alina emirimu gy'ali mukola nga bw'omanyi ali mu kuweereza mirimu aliwa kumba amulengedde mbu omuwala amulimbye mbu abadde yakava kutale kujjayo mbuzi babiwata oziweera wano nyabo saala biki byoliko yene embuzi gyoweebiwata gwe tongire ekintu ekyo bakiŋŋamba kimpisa bubi omanyi omuntu ayinza okugamba ekigambo ekyaddala nga olaba kituufu akigamba ono otandika otya okubayukana ono omusiru atalina waali akudde ano seba akufudde bize ffe tuyina genda mu moroka ava wano gw'otandika otya okudda ku mukazi wange kati omwana yali atya omuvubuka ono omusajja ono aleka yakisookamu ono abadde agala ekintu kino kikwataganya bukwasaganya bano ekiki mikwano gy'oli ne bajajukira banyweddemu ono sebo wedde ankubira omukazi yamwana ebyokunimba omukulimba wagwaguguza guno gwagogoze bamuvumye dde kuba embuzi okulya ebiwata temukiddamu ekigambo ekyo leka kunfaananya mbuzi awo oli mulungiko tujja okuvuma ebirala be bagagga wali toyogera gw'olinamu amagezi gwe agayinza okwagala omwana kalabe katunula ng'ekyeggulo mulekere katula na musiru era musiru yennyene ate gwe mugazi gwe tolina byogera gwe sirika oba bakusinza gigundi musajja muno bw'aba akusinze sinze togamba mbu ate bulwadde bwebuze owulidde munange ebintu tebyagenda bulungi gwe muwala gwe tojja kumala ezo kyokolo zonywedde ku zino ecupa ezisonga ojogenda otyo nze tojja kunziba omani gwenywera omwenge gwe n'ogenda bugenzi otyo owulidde gwe kawala gwe ogwanga olina ogusasula gweoba omanye essanyu lye mbadde naakafuna oli wano mbadde naakafuna akabugumu ng'ate bakutwala batyo omuwala gwaliko bulijjo aliko omuntu we era ono obwedde akuba essimu ng'alina osisinkana omuwala kumbe nga omanye ebyabawala ayinza okugjaku oli n'amukwasaganya mu budde obwo n'amupapya mangu kuba mwana w'abantu alabika akyalina muki na mu nnyumba y'abakadde be kati abadde apakusoona amala ogunywa agenda asinkana oli kumbe bali mu kifo kyekimu bwe buzibu okubeera n'ekifo ekimu ekirungi ku kitundu owulidde n'omuntu yagenza okwekweka asangayo gwe yeekweka kati ekintu kino kyalagira ddala bannange abantu abazze okusinkana okuba ne bafuna okusanyuka ate essaawa eno okubanga abantu bano bagenda maaso n'okuba n'embeera ekintu kireese busungu bwereere katuddeko ku bbala kaleete tukalume luli nagamba leeta ka 15 n'ojoleeta akantu katono kati kaleete tukalume oba baluma kaki tugenda maaso musajja mukulu kino kye bayita okusiraana n'ebyokunywa yabadde ayiyeewalaga amaanyi kati butambala mu magezi natunze enkota z'amabidde ameka mazima omuntu n'aliokadde eri bakusinisa amannyo ekigambo kye basoose nakyo
musimanyi bali mukuwa mbuzi biwata nze mbuzi bajja kundaba Mvubukono ema yepanga ekyo bakiraba musajja atwagenda maaso n'okwemulugunya kyonna kyamukoze tetuyinza kwerabira manager Brandon owa Bulure Pub ne Wonders webale nnyo okuwagira kina Uganda era ne bannakiboga bonna tubaagala nnyo musajja mukulu ng'agenda maaso n'okwekyawa kino ekintu ekimukoleddwa ayisiddwamu amaaso mangi era alaba ng'ateekeddwa okubaako kyakola omukazi n'endyoka ngula omwenge gugwo tegukyaddayo omwenge bw'ogugula gubanga mwana azaaliddwa ne oba ofuna tasobola kudda munda hapana sijja viiremu omusajja mukulu najja esimu ebyo ebintu by'okumpisaamu amaaso ng'ataazalwa sijja kikkiriza munange kati ng'asooka akuba essimu yobo gwe storage muli luddawa tuli ku bbano oli ku ki mwana mbaddeyo munfo mwana mbadde nfunyemu obuzibu kyali wange jangu nyambeko buzibu nagaano bulijjo wentera okugira weziba nga mweziri we tubeera mwana bimama weebiri anti bulijjo kimanyi tujja lwa bimama babadde ku lusooto kati tukugaye kujja tuge ku lukalu awo babadde ku lusooto omye bwagamba nti ndi ku lusooto gamba enkuba yatonnye ozanya n'okuzanya kati akubidde bayaye be eno ensonga balina osooka ogitereeza mu layini kuba eringa evudde mu layini tujja kalumedda tofaayo ate tujja kuba tukkirire manga mwana we yali ali ku Bad Street Boys mwana ku Bad Street awo wekali kabaawo mwana kamitimiti byonna tujja bikwasaganya kadi nga bayingidde ku nfo bannaffe efirimu egenda maaso bagenda maaso n'okweteesateesa nga bayingirawo tugende tulaba omulenzi wagamba tuli ku Blu-ray efirimu egenda maaso Blu-ray Pub webali mwana sitole kimwana simu ozikuba ofuluto badde ekikadi kikipulani kyogambye tujja otubuulire ebituufu tekano mwana tongamba kutuula ebintu by'okunsiba ennyolo saagala nze mba njagala ekiriwo lwakuba ebyokunywa mbiraba kadi kisoko osomemu awo kiki ekiganye kuba kadi fe tuli mu nfo mwana kikisoko oyogere ebyokunywa babiraba ebyokunywa weebiri naye tewali byakulya mwana nze ne kakyali kange mwana kademu kange mwana kasaala mwana ekisajja kingize mwana ne kijja ne bagira ebyokunywa mbadde mbiguze tusumulule oba tulindeko mulina muyaye oba tusumulula nga bw'oyogera anedda tosumulula ogwo bagenda guzaayo naye kati kiriwo kya Saala kyo mbadde njagala mu nnyambe kuba mwana oyo Saala ankoze bubi Saala naye mwana kasaala twagamba okapowe nkyakaagala ecupa z'omujja kusumula naye musooke mufune Saala oyo ankoze bubi kuba kati n'akavubuka kano kagenze naye kulw'okuba kalina emmoroka kati tukole tutya tunyige kasaala wama tukanyige kaddemu amagezi wulira omuyaye temunyiga Saala temunyiga kuba gwenjagala kadde munamunyiga nasigazaki munyigoli katofeyo kaboyi katukanyige tugenda kukanyiga wake kakuzoganya mwana kayingira kati akyali waffe mwana ng'ali mu nsonga nazaddemu ekyo kyekiriwo wetuddira tunywa sikyo ecupa togikwatako nga netunadda ffe byaffe byakolerawo tugenda nakalya tukalumire wano mwana edda akakola kaffe amuwenduliridde abayaye akunyige ebintu byokunswazaswaza munsikambudde nzenna mpulira n'amagezi gampeddemu munsikambula tutumiddeko nnyo ssentebe Elosethale Kibiga sente za weebale nnyo okwagira ekina Uganda ekivudde ekiboga bino kikoleddwa abaana beewaffe b'ekiboga eyo era mwena ab'ekiboga tubaagala nnyo kaakati munnange tugenda okuva eyo musajja mukulu ng'ajja akwata Saala
nga misauni n'ekyo ekikuntu yokunswaza obeera okuvubuka obutambulira ku booda akavubuka konna katambuza ebigere emyaka mingi n'ekigere kiwaze ukaledi ukukokagazaki kati tolaba ayina enzirusi holiday nziraba just yadambulira mbubulizi era omuntu aba ayogera ebibi omuwulira neero batojja bigenderako kati ebyango n'obigenderako eyo era amigenderako olirina kunnabigenderako kati gwe kyolina okumanya nze nkwagala owulidde ebintu bino omutima gwange toguyuzayuza ogukunya omutima ogukunya obadde ki kati nga mugamba omanyi munengeri batanaba kumanya waka ewa maama ngenda kukomya wano obe ng'otambula weeyongere omukyalo ono tebanaba kuba mulenzi ono ayagala nnyo omuwala ono naye tebanaba kutuuka muki mu bakadde kyobola n'omuwala abuukadde nadde eri kati nze nja kutambula tanzera busoko mpaiza boda zimpe nja kutambula yamukomya wano naye kanyini obwedde alwanira omukazi tamuwasanga amukomye mu kkubo gwe soba ogenda okaanira omukazi gw'otawasanga taba wuwo eyo byoyambala obukooti n'ogenda n'ovimbira ekyalo kyonna jangu nanyweza efirimu egenda maaso njagala weetegereze munange ng'amwongerayo asooka amwerekero katono awo abe nga yeeragirira ku kyalo kuno ayagala ebyokweraga asinga abaagala nnyo ebyokweraga alage nti ye nannyini era abataagala muntu yenna akwata ku maali ye tuterewa tuzirinde ano boda zinajja boda mune mwana mula tumulengera oluvannyuma yeeyongerayo efirimu egenda maaso nga yeeyongera mwana muwala tutandika butandisi ate nga tuli ku Kinna Uganda Supakumba abaniga bajja n'obwambe bw'omulufula gwede mu stole ki okimanyi kyali waffe yatugambye omuja omuzoganya waki ozoganya kyali waffe mwana omanye abaniga oba oyogera nabo sooka weegendereza oba ebigambo bibagamba balamu emitwe gyakugiza edda oli ku kyali waffe kati ema aliwa kanyweze gwe naye tebatugambe tunyige ema abatugambe tunyige kaddemu okusooka abaniga essuula ekyuse sala ekimiro kutula ekimiro kikaluba akambe twalesetekasa kadi waliwo abadde pana kamoga pito emagombe ogenda okwetegereza asanze batuga kati kamoga pito emagombe yali ki kasiru kaweewe kazibikivu tekogera akazibikivu ogenda okwetegereza bwewala bamusaze eddokoli babadde bakutula ekimiro omwala embeera mbi ebyembi kasiru yabagobye neyeesiga omusaayi n'akambe n'agenda nako yagenda akuba nduulu weetegereze nnyo firimu eno tutandika butandisi lulimi kyolwo era abatoli amuse kasiru abadde atugamba amumaze kasiru yatandise we twamuwoga okusala engoko yatandise n'abantu kasiru ali kamba yite kasiru assa omuntu maama nyabo kasiru assa abantu ono yatandika emisinde agenda aleeta ekyalo kyonna anti kasiru bw'amaze okutta omuntu akutewa kikasiru kisse omwana wa maama Saara tuzatugende maama Saara tumugaye mwana wewe luwe omwana wa maama Saara awedde kati maama Saara ali eno maama Saara alongoosa nga manyi maama Saara mukyala avunaanyizibwa nnyo abayi kumbe kasiru bambi naye azze kuloopa bambi kyokka erijja n'atandika ebigambo bya kasiru bitegerwa kasiru yekka oba no yasoma obubonero bwa kasiru kati ono ayogera kasiru alaga wabaddewo okubaaga abo maama Saara yalowooza baagala kubaaga ye abantu ne bajja bangi kyekibadde obuniga agamba wagwani kasiru ne bamuyola abadde ansaze mu kikube kisa omuntu kise Saara bano baga kasiru ase Saara era ne batandika emisinde bagende balaba omwana Saara awedde mukazi watungadduka yeno yalowooza kasiru yakikoze era yajja misinde naye nga kasiru abadde azze kuloopa bo balowooza kasiru ase Saara abadde agenda kutta ne maama Saara ekyalo ne kiggwayo
abayonsa ayinza okukuba ebbeere awandi liringa lukoba lireberedde eno lidde eri vaayo bagenda okutuuka Saara nga kimazeemu omusubi mukazi wattu yakaaba era n'akuba enduulu yalaajana nnyo efirimu egenda mu maaso ogenda okweregereza omwana bamutemudde bamukozeko ekikolo eky'obutemu naye ogenda omukwatakwata bagenda omukwata kubawulira akyalimu entunnunsi omanyi omuntu aba akyalimu entunnunsi aba tannafa kati bagenda okaanakaana ogenda okuleeta booda baleeta booda ne bagireeterawo muntu azuusa alimu entunnunsi era batandikira okulaajana musitwe tugende wa musawo bosa ewa musawo bosa beboka abasobola okugatta omumiro oguyulise mwangwa tugende era bapapapapa babenga bamwolekeza ku ssaza ye musawo eka yeesigika wali musawo bosa era yasobola okulekanya ejjanjaba endwadde zonna bwe bamanyi kafulu w'oku kyalo munnange nga balinnya ku booda eba nno y'omu naye nga bamanye effuta lya booda nze nkutte omulwadde tugende nze mukutte mulwadde ayebaayeba ekyo bayita okuyebaayeba wa booda n'asimbula alinga gwe bawadde enguzi tayagala kgenda ayagala kuleeta buzibu kale no nga tudda Bosa Medical Center Quality Care byuma babiri na ewa Bosa wali ebyuma weebiri bakukebera kabotongo ne waba ali mu kinywa bamuziga ozanya n'okuzanya katulabe meningitis byuma weebiri wali eri tugenda maaso olengedde si kyuma kya mapeesa screen touch zanya gwe ne wa Bosa kaakati batulya ogenda okweregereza waliwo abayingiddewo omwana bamuleesa aleba ekimironko kyadde kigenze ekimironko kyabadde kiwedde efirimu egenda maaso era twaga tube nga tulaludda gye bigwera bannaffe nga bayoolayoola muntu musawo munange taasa ekimironko omwana ade amukutudde ekimironko munange omusaayi gumuweddemu nga bakwata mwana bamuteeka ku kitanda gira tulabe gira omwana abadde ki omwana munaye babadde bamutemula naye tugenze okuwulira naye omwana abadde amutema musaayi gugo nga guyise mungi musawo munange yamba kale muveeyo tukole gyaffe omanyi abajjanjabi abasinga engeri gye babeera nga bali mugundi bayinza olemesa ate abasawo okukola emirimu egyabwe efirimu egenda maaso njagala olabe dokita ng'agenda maaso abe ng'akola ekyetaagisa okuyamba omuntu ono mbeera gyali mu sinungi ng'akwata ebyuma ebikozesebwa mu kuba batunga ekimironko ekiyulise kimironko bakikutudde ekimironko ekikutuddwa ng'akwata eddagala lyonna erisoboka bano bonna bakafuula bassa abalungi bonna obasanga ku ddwaliro limu ewo erya Bosa Medical Center tugenda maaso ne firimu eno era tulaga tulabe nga omusawo ono tulaba papa akola buli kimu kyonna ekisoboka okulabikani akola ki azza bw'ayamba obulamu bw'omuntu ono kuba buli mu lusuubo musawo ng'atuuka ekiri eno kyasala bambi musawo temutulemesa bannange kati ate gwombuulira kyokkola temudde eri muveeyo mutulemesa obujjanjabi munnange olumu waliwo ekibeera okusaida ey'abajjanjabi oyinza okayita akatijjo ne batijjuka n'omuntu n'abuuka so omusawo aba alina okuba ng'amala amanya omulimu gwe muntu ono nga tunamutunga mu miro osooka n'opima abasawo abakugu kwegaata papa sawa papa ayinza okuba empisa we badde egenda ku gundi okagikubye mu nkizi kati baba balina okuba bapima omuntu ono nga tunatandika mutunga bimiro oyo puresa eryetya kuba puresa eyo kikulu nnyo eyinza okulemesa ate ekyandibadde kikolebwa amangu efirimu egenda maaso njagala tulabe dutala gye biggwera munange ng'ajja apime apima agenda maaso
agenda maaso. Pressure kweri. Pressure kweri. Ogenda okweregereza pressure kweri. Tujja batumukola ku lujja. So otegera bunyo pressure y'omulwadde omusawo. Nange ng'apima buli kimu omusayi kuba waliwo kubandi gukuba gw'obusigaddemu gwenkana ki. Era n'ebyo byonna babipima wali eri omulwadde akyasobola okussa. Mulwadde musawo n'agenda maaso n'anootinga bulungi nnyo okusinziira ku ekyo kyalabye. Efirimu yaffe n'egenda maaso bagiyita omuzimu gwa kasiru. Yukira kasiru baamuligita. Oba omanyi kye bayita emirigiti. Kasiru baamuligita kibooko. Ye ne bamutwalirawo kaganga nga bamulanga ki gwakutta muntu. Naye ku ssaala zonna tusaba Mukama Katonda ku kino ekiriwo, era nga tulengera omwana ono yaleetebwa obulamu bukyaliwo, era tulengera omusawo alwana nga bw'asobola. Agenda maaso n'okulekani akola omulimu gwe. Kimironko babadde bakikutudde naye omusawo agenda maaso akola kyalwana. Naye nga ye kasiru luwe bamulanze kutta muntu. Kyokka gwe bamulanze okutta akyali mulamu. So munange waliwo omusajja mukulu yali ajja atambula. Mukuumi. Bakuumawo na mmundu. Aro bakuyita baani? Yegwe akomyewo mwana wa bosi. Mwana wa bosi balika kare. Bikomera by'abagagga. Kaakati ono omwami ssebo naye yali mwana wa Mulodi. Bamukuluusanyiza ne bamubbira omukazi. Akomyewo ewaka wuuyo. Tunuulira efirimu egenda maaso. Twagala kuba tumanya ludda gye bigwera, kati akomye okwebaka aladdeyo abalenzi be. Bukyankalanyiza waya sikuli. Bakubyemu mukazi. Agenda okuyingira neerabidde mwana w'omugagga asula ku mazongoto, naye obeera omwana waawe omwavu obanga ali mu kabbuli weenyigirizaako nsonda egi. Ebyokusula ng'oyagagala ng'ebitiko nedda. Naye ow'omugagga tebakikkiriza, agagga tebakikkiriza. Bw'ayagala ekibumba nti gye basala oli awo. Kati mwana wa mugagga bali abasajja bamuvuluze n'obuliri talina gaala. Ali wano yakayombayomba, omuntu nakusanga oli ne ddeemuwo. Ddeemu oyo yabadde akkiriza. Kati ze zaaguze eccupa oba ngenda kukola ntya. Kumbe ddeemu mu ddwaliro tulengera abasawo ng'amaze okuba bayigira. Mwana mulaba alina osooka omussaako ate eccupa awo. Ezangu bamussaako eccupa. Sawo bagenda maaso n'okulekaani bakola ki? Balwana. Musaayi jjukira buli guvuma gutwala amazzi. Era weekanga omulwadde mu ddwaliro asooka kussaako y'amazzi. Musaayi gwafumye guyinza okuba gwagenze n'amazzi. Oba musawo ali ku kibala. Oba mwana wa. Kati kumbe maama wa Saala bambi amaanyi gamuweddemu. Era ali eno tamanyi kigenda maaso. Oba omusawo atuusa kumbe omusawo yakola era omulimu gwe ng'ateekeddwa okukola. Okulekaani omuntu ono kyonna ekirina okukolebwa akigenda nakyo maaso. Twagala kubanga tumanya ludda gye bigwera n'efirimu yaffe eno. Tugenda maaso ne sinema. Musawo sooka ajja labenga Kimironko bakigatta. Kimironko adde bakigasigasa. Kimironko kigattiddwa. Ekyo nakyo kibenga kikola ki? Ekitunuulirwa ekimironko ne bakigatta. Kimironko kigattiddwa. Bulungi nnyo ekimironko. Balyoka bakikola ki? Bakikoze lipeeya. Egenda maaso.
tumiddeko nnyo mwana muwala Diana ne Majo awo ku Kiboga FM. Netumira mwena n'abakozi abakolera ewantale ku dipo. Siyinza kwerabira mu ssawo ekyeyagalira awo mukyala kansala ebya Katonda tukwagala nnyo. Akolera ku kizimbe ekipya wenyini, atunda engoye empya wenyini ku kizimbe kya Nambasa. Tubagala nnyo mwena wamu n'omukyala kale abange ekibwe oteekawo screen bulungi nnyo kukyambuka mu kirangira mu kiganzi ngoyamuka mu kiganzi awo bantu bajja sebo balabirawo ekina Uganda kyaffe nayo promotion tugikwebaza. Kati omwana ono ng'amaze okulabika ni bamaze omudressinga bulungi bataddeko ekipa bamugezaako omutunga edduuka olina ebisigadde obulamu babulwanirira. Omukyala bamuyita asobole okunnyonnyola maama w'omwana yani ye kennyini maama Sara nawaayo amanya g'omwana era baba baagala nnyo n'okumanya taata w'omwana ennamba y'essimu wadde taliiwo nabwa waali. Maama Sara wuuno embeera tunuzanga ekitumbu ozannya ggwe n'ensi. Omusawo abadde amugumiza n'agamba embeera simbi era nekiraganya omwana ono alabika eddala ajja kutereera bulungi nnyo. Kakyava gy'essimu yajja essimu egenda maaso efirimu egenda maaso bannange oba ebintu byo binaaba bitya. Akuba essimu munnange osibye otya eyo ssebo munnange nkukubiddeko mukama wange eno gye ndi sirina bulungi bwendi ng'amuga omwana bamusaze ebimironko yagudde mu bakinjaji bamukinjiza tinkaberere na mirembe omwana bamukinjako katwara ebe ebimironko byaja kunguru ebimironko biri kunguru n'agaana ebyokulamuka simanyi naye omusawo agambye mbwenu ajja kuba bulungi ajja kuba bulungi mbwenu ali mu ddwaliro kati naye tetumanyiyo bbiru eryetya kati ye gwe ssebo munange wandibadde otuyamba n'otuuka mu bwangu wano wonna wooliva mu bintu ebyokwebuzaabuza mwami gwe naawe ebintu ebyokwebuzaabuza biveeko embeera gyalimu sinungi abasawo bamuzaamu amaanyi okumulaganya ajja kutereera. Kale nno oluvannyuma nnyo tuba tuli awo tugenda okwetegereza kati mwana bamutemula kiki kyotegeeza omwana lwaki neyozanyisa omwana otyo kati ye omwana aliwa naali mu ddwaliro ogu naali hariya takulyeyo naali aha ija haruya muzeeyi togira nnyo mujjakanga omulwadde munange baŋŋambye omwana wange yatemuddwa kati simanye ebimironko babyegasa ogambye babigattalaba ojja kukitaggulula gwe ojja taggulula emimiro mwana bamutemudde nnyo musawo lengerawe bannange Saala wange munnange Saala omwana onoonsonyiwa okubulako naye ate bwembula tekitegeeza kugira ye taata w'omwana alabika tatera kuba abaawo nnyo. Muzeeyi soko veeyo jjayo waliyo omuntu kale obwagazi buleeta amaalo vaayo ddeeri muzeeyi soko terere omwana ateredde wano waali waliyo bamuleeteddeyo badde basinga okubeera obubi ne wano anaaterera omwana anaaterera mbulire oba anaaterera musawo omwana aterere ebintu munange omwana oyo mwagala nnyo omwana wange mpulira mwagala nnyo munnange omwana mwagala omwana oyo omulaba esimayina kukwagala kwe nakugamba naye kati gwe kyobalina okumanya mwagala mukimanyi teri muzadde ataagala mwana we naye mutereeze olowooza bakanika motoka gy'ogamba saamu natti munnange byonna gira ssente weera tunaatunda nnyana nze nina newuno ente tujja kutunda kyonna ekisoboka omwana akole ki omwana abe ng'atereera omwana mutereeze musawo onnemesa n'okumuwa eddagala ekimironko twakitunze ne tukiteekako eddagala erigatta amazzi gadde gakendedde ajja kutereera anaatereera ajja kutereera
kakati munnange nga tukwate kubo tuvayo tujja tudde erudda. Muzeeyi yayina kapyata bavuga na muvuge. Manyi basajja abagaga abasinga bavuga buvuzi naye oluusi sente baba bazikola bukulu. Sente bazikola obukulu ate emmotoka eyo yina emyaka kw'oku mugiyiga. Kakyovula babadereva baba bajja kuvuga. Kati agenda okudda eka taata kali kayondeka. Abadde ki? Makage gano. Taata bamukulisaayo tayagala. Amaka gano akomyewo ewuwe. Wano weewuwe. Ono ye mukyala Sanyu Farida oligino nemuzi. Efirimu egenda maaso. Kati munaye omukyala afukamira mbuuze gyendi obalombuza gyendi. Naye ngo tolina maanyi yayo zirina. Ye taata Sanyu ye nannyinimu wano. Ye taata Saala we wano ye nannyinimu wano we wano. Ate omukyala oli maama Saala twamulabe mu kyalo eri. Omwami ono alina abakyala babiri. Efirimu egenda maaso. Wuliriza nnyo. Ebizibu bikunyiga ezo kikunyiga n'olira ofunze akawago n'olira wenna okoze munda mu ggwe embiriizi ne zeegatta owulira okulumizibwa nkubalagalwa sitegeera. Maama ali wano abadde mu bitabo ng'omanyi ebyabakyala baba n'ebibiina byabwe. Agenda mu maaso alaba omwami akomyewo n'ebizibu. Kati taata buli wakomewo mu buutu mubaamu ebiri. Leero tuwaayi. Leero tetuleese. Terizaayo ebisumuluzo zaawe buutu nkalu. Nkalu. Temanyi kyanguddeko buutu nkalu. Kati baneki kireero baneki ekigenda mu maaso. Omukyala alemeddwa okutegeera ekyatuuse ku mwami. Njagala ombulire musajja gwe keeki kutawaanya ekikuletedde okuba ni otunula bwotyo. Gwe ng'avudde wano nga tetuyombye. Mbulira. Simanyi wenkyogera kuba nakisirikira. Bizibu byebindi obubi bizibu. Olinda kiki wakitombulira bizibu kye bikutaanya kubanga omukyala buvunaanyizibwa bwe okumanya omwami oba alina ekizibu n'amuwana ku magezi n'amanya na bute bayinza okuba nga bava mu bizibu ebyo. Naye omwami ono okusinziira nga waatunula ali wano yeebuzaabuza bwebuzaabuza. Bizibu. Sooka onywe kutuzi simanyi oba binaagenda. Kiwagira ebizibu. Bannaye toleeta mazzi. Omusajja omukulu watuukira okaaba bw'ati. Efirimu egenda mu maaso. Omukyala ayagala omwami ayogere naye omwami okwogera kireka sikyaliko. Kali nga mugasooka ompitire John ye waali. Balina omwana omulenzi omukulu yaani ye John. Kati ogambye waliwo ekikutawaanya ng'oyagala kulaba John. Era maama yeewuunya kuba abaana baloopye dda. Abaana babuuzizza kitaabwe taata nga taba babakuliseyo taata bamukuliseyo taddamu. Kadi John n'avaayo kole bamubbyeko omuwala wuuno abadde mu buliri nga yeebase. Oli otya? Muli wano muli wano nno naye ng'ebizibu byagudde. Bayise maama mmwe ng'awulira ne ŋŋamba baana kambabuulire kuba ne omukyala ono amanye nalinda ekiki ekyo. Kati sabo wagenda n'oyingira eddwaniro mu magye. Yayingira amagye n'ayingira n'eddwaniro. Sabo omwana wamuzadde dde mwana mukulu. Omwana ali mu myaka 2. Ekitegeeza okuva bazaala John waliwo gwe baateeka omwana omuwala wangi. Kati maama asoose kwekanga adde amanyi omwana bakamuzaala bamuleeta mbu ono alabirire. Naye omwana n'ozaala omwana mpaka myaka 2 nga simanyi
musajja gwe taata ogambye omwana ye Saara. Anzirako. Omwana ye Saara abadde anzirako oyo bamutemye mwana yatemeddwa basajja bamubaaze era mbyogedde lwakuba mwana ono yafunye obuzibu obwo mwana ate mwana mukulu mwana yandibadde yadda ku John senga abadde azaalibwa mu ggwe munnange mwana waffe yafunye obuzibu kale nno bye binkoze obubi era njagadde munnange olumbabe nga mbabuulira mumanye nti oyinayo omwana ne bali bamanye balina muganda waabwe si kumwekangira ano mulambo ng'ekibi kigudde kati oli musajja muki omukazi ayinza okubuuza kiki kye wali onoonya okuzaala ebbali naye nga tasobola kweddamu kibuuzo gwe wali baali bakunoonyamu ki otuuka okuzaala bano abaana bonna afazaali nono yazaalayo n'omu tugenda maaso yazaalayo omu yekka mwana bamutemyetemye olunaku lw'eggulo mwana Saara bamutemye efirimu egenda maaso oli kwe kusitukawo nadda muli Yowaana asitusewo nadda muli maama yakayomba kakati ebintu by'abakazi bizibu n'omukwana awulira gukendedde sajja n'alyoka nswazaswaza balyoke boogere ku kyalo kino nti bbawo yazaala abaana ebweru waki tebangamba ndi oyagala baana bangi n'obazaala mu nze nzekka bw'ozaala ebibuuta byokka mukazi yayimba mwezaaleko ebweru oyinza okuzaala ebyana nga olulyo lweyo lwabayiwa ndusu n'olyoka oyiwa endusu ebyana 10 n'otya kati ono yadde mmanje tufudde omwana bamuyita Saara gwe baatemye bano abasiru tebabanga Saara ono naye kuba firimu egenda maaso kati oli erinnya lye bayogedde n'emyaka kuba Saara naye alayika ali mu myaka egyo kyamukubako wala ne kimukuba wala era yakwata abaana bano babenga bagenda okulayika ni balaba muganda waabwe mu ddwaliro efirimu egenda maaso kakati maama agenda okujja gwe togenze ne taata okulaba muganda mwe otegera tolinga bino ebyana bino ebitalina magezi mbu bitijjukana ogenda okumanya muganda waabwe batijjukanye kumbe ono ebirowoozo bimuli bubi Saara tebabanga Saara kumbe ye Saara yennyini maama ali wano maama wa Saara kikyala yakifuneeyo n'alyoka akizaalamu omwana ate omwana najja aba obeera mugagga n'ozaala abaana naye ng'olinga bookera okwanikako mu kasana abaana ne bakalambalanga amaliba kyokka ng'oli mugagga n'ebyokulya bibaawo naye maama wa Saara yali azadde omwana kyobola bw'obedda muzeeyi akaaba mwana we omwana ono amwagala wanjawulo nnyo ku baana baalina eka kati musawo ng'amugamba nti omuwala ono badde bamukyusiza ku ngoye bamuwe ku byokunywa basobole okulayika ne bakola ki omwana ono addamu okutereera efirimu egenda maaso omusayi mungi ogwamuvuddemu naye yazze engulu ekyo kyekirungi naye ku musayi gwamuvuddemu balina okumuwa ebimuzaamu omusaayi babe nga bamukyusiza ne ku bugoye bamufunire ku ngoye endala munnange kirabika bubi nnyo kuba omwana engoye zonna zaalimu zino zibadde bamujjanjabiramu olw'omusayi gwabadde gukoze eki ogwabadde guyiise ogunga bamusala baadde bamufudde akakoko bazanyisa abaniga babadde bamwanguyiza kale no maama yamukyusa engoye munnange nywa kasooda ako nywako ku kasooda ako obenga munnange noja okubaamu omushayi ninja kwetera ne kumamesa nolyaho kumamesa onolya omamesa munnange nywako mwana wange ninkukunda munonga amazima garanga konkaranga nahereza mukisa nitujja tuzaala omwana we mukisa Saara bamutuuma Saara ogenda okweregerezayo Saara bamukyusiza olugoye kati alabika bulungi awulira otya ebyomukyalo tolwalanga ebyekibuga
ojja kutereera nyakutereera musawo naye sitolera nnyo bamusaza ekimirongo bakusala ekimirongo wadde engulu n'oyogera ng'ow'ekirimi oba oli awo eddooko liba terizannya vvere eddooko liba lirimu ekkoona owulidde kale naye era musawo munange mwebale kunzijanjaba neyebaza abasawo afunyemu agoogera naye ng'omumiro guli mulooko toyogera nnyo oyinza ogukuba omumiro n'olyoka oyogera ebigambo omumiro ne mugwabya kati muba mulina okuba nga mukola ki mwogera mpola mpola munange taata ng'akwata ekkubo ng'ajja abe nga alaba abaana bano bazze bonna nzeeyi buli wowe nga weetala mu ddwaliro ate ng'ebyokusasula yeggwe n'abasawo bafunamu akamwenyu mwenyu naye okujjanjaba nga tebalaba mujjanjaba enzija y'endala ekyo kibamalamu amaanyi era munange mukyala yasanyuka nnyo omwami amubeerereddewo bannaye no tusiima nnyo abaami ababeerera bakyala baabwe si mu mbeera yokka ey'ebizibu wabula n'obuvunaanyizibwa obulala era taata yagenda mu maaso n'okulekanya omwana we bambi amusanyukira ekyana kyange maama omanyi ssebo ozaala abaana ne mubaamu ekyana kyo ng'oliro kyagala nnyo ne mubaamu n'ogwana ogwaga n'abaana abafaanana kitaabwe nabo baba bazibu nnyo olidde kale nno beebaza abasawo kyonna kye bakoze okulabika ne balwanirira obulamu obwa mwana muwala era mwana muwala alabise okuba nti anaatereera bulungi okubanga munange obulamu bukomawo abasawo bakoze ekisoboka kyonna eyazze nga alimanga yazze bulungi nnyo engulu eddagala eriri wano ku Bossa Medical Clinic liba lyalaali siri ne cupula erikolerawo tugenda maaso ne firimu yaffe taata yakaabye olukaaba nga ayingidde eddwaliro wano kale era kimukubye encukwe kwe kuzaala omwana omukulu n'atuuka awo nga tamanyi ludda wa taata waabeera tamanyi waabwe tamanyi baganda be balala kivula taata yazzeyo n'agamba naye njagala banjulira mwana kubanga ekintu nga kino kiyinza otuukawo omwana ne waba si yafudde omuzadde nga gw'ofudde omwana alimanya atya bakadde be ekyokulabirako taata kyatanaba kumanya nti Yowaana yali yalumba dda era abadde bulijjo ebiwata abiyiwayo ng'ayagala kuba nga asooka abe nga okusoosola oba abaawo ekiddako awo yegenda maaso kati ono ye munaye maama muto yasanyuka nnyo olaba abaana era abatwala nga abaana be banaye ggwe mukazi ggwe abaana baabalo baana bo newo n'obakyawa n'obaliisa akakanja togenda kisiimulawo ekyo era munange abaana nabo baali bampisa maama bamubuuzanga maama naye abaana batuuka n'osanga abaana ebitalina mpisa ne kigaali otya mukaataata ekyana nga kikuyita mukaataata ne beebaza musawo okujjanjaba muganda waabwe kale nno munange maama Saala taata nga amuyita kamugamba sooka ojje munange waliwo ekiri wano bano nga basigala ne muganda waabwe omukwano weeguli njakutereera munemiramu ebale kusaba sajja adde batwala ekimiro lwakuba omumiro gwa Saala ono guleka gwadde mugumu baleka baali baguliisa ekisula abanigo bedda bakayana kutula ekimiro baniga bakayanya ekimiro nga kigumu kaakati munange omanye ekyaddirira era tugenda okwetegereza tuti bwe tuti twawulidde taata ayagala kwogeramu ne mukazi we kale bwe baafuluma ebweru okwogera ogenda bagenze nga bakomawo bawerekeddeko kitaabwe ogenda okwetegereza obulungi ennyo ono ate tayagala nnyo kuzaala bizaalire musajja mukulu bamusangawo ng'akulisayo taata kekulikayo
omwana olwalaba neekanga kiki nedda alengedde John baneeta atwate kati John biki bino John abeera wano John mpulira muganda we wowe maama kiki okaabira ki abaali bantuga munange abaali bantuga baŋŋamba John abasindise ale John yali amumanyi era n'ensonga gye baali bamutugira ateeka okuba agimanyi John yaswala n'avaawo John munange tannaba kukyogera olaba okulwawo okuleeta abaana okumanyagana sooka ombulire kiki ekyaliwo John munange yekazaala bulwa munange taata John yali ayaye John firimu egenda mu maaso tosobola kugira bigambo biki byowayiriza omwana nge maama yakayana nnyo taata ndi amali baagala okunzita nkaindi basajja baali bajagala kunkutula ekimiro lwangamba lwaki nakyankalanyiza kyaliwo abo ate John yali atambula nabo kati ekyazizza omwana ono engulu kyaleese buzibu nkentegeera ddaddi omwana yabadde agala okwettira wamuvuma wamukola ekyo kati sooka ombulire ebyajja bitaye nkendizitaliitedde kisigire abibuzaabuza taagala kumugamba nti Yowaana yali mukiise efirimu egenda maaso akizudde kadindi ba Luganda jatudde munda ombulire bulungi taata ng'asooka akwata omwana tugende omwana lwaki aganye n'okubeera mwene nnyumba kubanga omuntu yadde agala omutta muganda we Katonda yasa kitiki kuwaayiriza mwana akaana oba we kazuukuse kazze n'emmandwa kati ze zikatawaanya ne John abadde adduseewo bye boogerako abimanyi kati John yeewuunya nnyo abayeye bagambye ogenda otuga ate baatuga muwala kati n'ekyewunyisa bulijjo ali ku mwannyina nga tamanyi awulira entebe eyo kya buli wamuwa yokya buli wamuwa maama nkubulire maama kakati maama taatawo bwaleese byayogera oyo omwana ebiga byayogera obitegeera sina kyemanyadde omwana John n'abyegaana okwegaana kuno omanyi ogenda n'obalabala ng'olaba kyekikuyisawo kale John neyeegaana oyo mwana alayika omusawo balayika baagiza oba omuntu yadde baalika ekizibu yazina muzimu mulala kati yeekanga abantu yeekanze bantu beekanga ogwo muzimu gwe gumukanga alimba ebyo byaliko mbungakanize maama nze ate n'okusala enkoko nsobola okusala omuntu ebyo bye batandise okuleeta omwana yamuzaala wayinza n'okuba siwaawa najja awoza sima ebizibu by'abantu kutandika kwerippa ku bantu nnyini beesiba ku bantu efirimu egenda mu maaso era twagala tube nga tumanya ludda wa gye biggwera ne sineema kaakati munnange bwe tuva eyo temunanya kulwayo ebyo bibaawo firimu egenda maaso tunuulira maama ali wano mulwadde yabadde ateredde ekyo kizaamu amaanyi mwana yali akikoze ekizibu mwana neŋŋamba omwana ayagala kunfaako era nange okujja sipiidi eno gyendeesa ekizungirizi nga twageragira oba omwana ono twali tufunye ekizibu baana baali batukoze ekizibu omwana Kasiru yali agize munnaye kandeeta omulwadde omulabe be baasookawo wali eri era ne bakuba Kasiru egyabaguta mbwassa omuntu kumbe ekirungi omulwadde yadda bulungi nnyo engulu yawona bali abeewa bosa bajjanjaba era mpulira bulungiko kati
Omuntu myaka egyo. Neŋŋamba omwana omuto omwana kikasiru kimubadde kimutayiza kibadde kyagala kuba ku makya misana okuba kibadde ebikasiru kiyinza okutaama nakyo ne kitaamuka ng'okutaama. Neŋŋamba yi omwana kasiru yagala mutuga ekintu ekyo kasiru yali atukoze bubi nnyo. Wabula ono bw'abanga kasiru si yali amutuga omusajja baali basiwa batta wa bwerere. Bagenda maaso n'okuwaana ewa bosa wali bakolerawo era singa mwamutwalatwala mu bidwaliro waliwo ebidwaliro lwalirawo biba n'eddagala ly'amazzi bayiwamu amazzi bayinza n'okuwa eriyiseeko ozannya n'okuzannya alina okuwummulamu bambi buli kaseera omumiro n'aguwummuza omumiro tayagala nnyo guki wagenda okwalagaleza amwe mwankuba kasiru tayogera kasiru efirimu egenda maaso kamoga pito w'emagombe abandi kasinuwagize abandi firimu yino firimu kiki obadde ki naye kasiru ate omuzimu gwa kasiru muzibu nnyo. Ekisajja ekyali kituga omwana nkirabe wano kibadde kizze twakitta bubi twakittako bitundu twakittako mawawa ayagala kusiibula kengende mbe nga mpowamu kiri ekimukanze waliwo ekikanga ne kigugumula ebiwowoolo n'otyankana. Efirimu egenda mu maaso biggwerawa aba mayiti twaliza kuli musajja mukulu yeyongera waawe maama none juko kiki juko wadde ki juko ani akuwendudde gwe ate kasiru waba abanja abamubi neebumukunya omwennyanga nti tayogera gwe tunulira firimu bana bino sijja bisobola omuzimu okunoonya yaddukirawo mpaka mu lusozi waggulu ntayi jajja munange kati ono jajja kisalidde mu mpuku kiri mu mpuku ya mmende jajja yingira jajja ku mpuku awo okoma owaayi baaba kati ekyoto kyono obadde okyogerako ki kintu ne mulyoka mutta kasiru ndike bakugobe okitegere yagenda okujja wa jajja kitegedde dda jajja ntumbuse mitumbuko jajja mu kituli kya mmende muzibu nnyo akulengerera eri omuzimu gwakwatibwa naye ogunyweza bayinza okutuma omunyo omulangira n'olyoka okitegeera tuleetere eggego ly'empologoma empologoma nga nkazi ogireetemu eggego size ziyiga jajja n'avaayo jajja ye kaleefu muyite sekimpi mukwatagane omulengedde jajja mala okuma mu kyoto ky'abatabaazi baana bato okuleeta buleesi nzikiza wano efirimu egenda maaso era twaga tube nga tumanya ludda gye biggwera kuba bajajja nkuwadde gutogamba sigga budde naye abasajja abalogo muli babi jajja yaleese ente n'omuwaako obugere jajja n'omuwa obugere nga ye yaleese ekiramba ate abwokyera eno bbali alinga tabumuweera ddala kwegabyako okoonya jjajja era ekibi kyonna wuya nekyamuka ebiganya jajja sumulula wembula wendulayo kyawurupa efirimu egenda mu maaso kaakadde agenda oyitaho akaseera katono nnyo gwe baatumye ekanzu enjeru ng'agireese ng'abireese jajja ndeese jajja munange ekikoze batta kasiru baamuttira bwerere
kale n'ebiseera ebisinga kyoba bagamba omuntu nti ennyindo yo gisekunyiriza ebyo byeteekeddwa okuwunyiriza. Kasiru yagenda n'agwa mu mbi, musajja atubyamwononekera. Genda okweregereza ng'ekanzu bagireeta, kanzu bagizingulula, ekanzu ereeteddwa bulungi nnyo, babe nga bagenda maaso n'omukolo jjajja kanzu njeru. Balina okukwata omuzimu. Omulengedde olowooza yaani? Tereza tulabe. Tereza zimuwogo odduka sigwe mwatugo oli musiru. Terera naliyo ani gwomalira obudde omanyira manyiraani saa kutumanyira bumanyiza ate nawe. Terera mulayini baamu amagezi jangu wano ugaanagaana wano. Kino kitwala mwoyo gwe kigukunumbya kijja gukunumbya. Efirimu egenda maaso. Ogumire ng'endogoyi otegedde awo. Wanagana magenda yandalinda obeewo ewo mama oyedde lubende yagundi ajja kutayira bannange ngumaze ja kukwanta ja kujja wano wawe muzimu gwa Kasiru bagukwata kuina jajja wandula ono jajja mukambwe. Jajja kiri mu mpuku ya mende muzibu nnyo. Oli jajja kiri mu mpuku ya mende mulala. Kasiru azitowa. Kasiru bamukwata oba tebamukwata? Jajja ng'azingako kanzu. Kasiru mukwate oba bali mu byabwe? Firimu egenda mu maaso. Munnange jajja agenda mu maaso n'omulimu gwe ng'ayambuka olusozi. Yalabye omuzimu agukwata era n'asuubiza oli kiba kiwedde. Jajja muzimu oba yagukutte gundi agenda mu maaso n'emirimu gye egy'okuba waagikwata. Ndowooza alina gy'agissa jjajja aguzizika ejjinja oba genda wano wenkutadde muzimu gwe teribanga akugjayo awo. Tumalamalako wano emirembe tuddanga nze nsiba buli wensiba tebasumulula ng'aguteeka mu jjinja eyo waggulu ku lusozi awatali muntu yenna asugumbirizaayo. Jajja ng'adda mu mirimu gye omuzimu ng'agusiba. Teguliddamu kutawaanya bantu. Omuzimu guli okujja kwagwo gwali gwagala bwenkanya oba gwali gwakala kugusibira mu nsozi? Ekibuuzo ekyali awo. Wano nno we tulitandikira ekitundu ekirala. Abadde Brandon, Diana, Majolin, Kimala, David Sanyu, Farida Sanyu, Jessica Lugabirwe, Jennifer ne Monk Peter. Mwena tubaagala nnyo abawagira ekina Uganda okwetoloola ensi yonna n'esinza kwenda kutumira mwena abantu b'ekibuga tubaagala nnyo nnyonyere ddala. Naddala mwena bawangaalira ekajjere Nakasagazi ne kusaza mwena Kirangira mwena tubaagala nnyo n'abegogonya. Ebadde eva mbanafu aba Blue Sky Film Production. Copyright zisigala zero reserved 2020.